njala kubatuma mu sharingira katambi kano. Njala mu sharingira katambi kano. Lwaki mu sharinga katambi kano gogogo gwakuwuliriza na gwakusharinga oyina ebintu ebi wuliriza osharinge. Lwaki nkugamba osharinge? Buli muntu ennaku zino Facebook yafuuka kabasa. Bajijjako notification mu Uganda era tebannagiteekako era abantu bakozesa VPN ogifuna. Kati mbankusaba nti omuntu okutegeera nti naze ebiseera ebisinga mala musharingira saagala onyumire wekka oba otegere wekka. Tugamba nti atali kutambulira kusibira yamenvu bambi buli muntu musibirire entanda jana asobola okutuusa obulungi etya tamboza video buli muntu agitegeere. Oyina option y'abantu 10 sharingira ko mwenda akama kasigado kate kwa account yo oba kuki ku page yo atayina access mu Google tetufanaga abantu gobere tetufanaga byekwano naye buli asobola okulabira kwa account yo ne tugenda maaso ensonga lwaki nkugamba okusharinga video ne tugenda maaso. So lwaki sharinga kukozesa Messenger obanga okozesa WhatsApp obanga okubidde omuntu essimu oba n'ogisharinga ku account yo omuntu n'asobola okulabira okwo kuba notification yavaako kyekyo kyennyini. Bwe mmala okubasaba okusharinga video eno njagala mumpitire abantu bano wammanga. Njagala mumpitire bambe ba parliament bonna nga sawudde mba kibiina ki babeereko kuno bambe ba parliament. Njagala mumpitire speaker Anita Amongi abeereko kuno. Njagala mumpitire Sebiti Bahabulu abeereko kuno ne mutabani we Moses Kanyarugaba. Njagala mumpitire president wa Ngomero Kyagulanyi Center musaba abeereko ka video kano akawulira bulungi nnyo. Nsaba mumpitire wano waliwo omukyala gwe bayita Charlotte Kwikiriza ono state attorney weka Jansi. Njagala mumpitire omukyala gwe bayita Charlotte Kwikiriza ono state attorney weka Jansi. Njagala muntagingire typing awulinnya manya Charlotte Kwikiriza attorney general weka Jansi. Bwabanga asobola okubanga abeera ku video nagibeereko. Then nja kwetaaga ba chapter leaders bonna bali mu diaspora. Ngomanyi nti oli chapter leader ngoli mu diaspora nawe nkwetaagamu ko wano twogere ebigambo bino ate tubigusse gye birina okubeera. Njagala mumpitire Museveni, Mpuuga, Amongi, Muhoozi, president wange omulonde ba MP, mukyala attorney general weka Jansi gwe bayita Sharon Kwikiriza. Njagala mumpitire wano Anita Amongi ne ba chapter leaders mwenna mubeere ku video eno then tugende mu maaso. Alright. Kati nga bulijjo ngenda kuyisa obulango bubiri, mbala kuyisa obulango bubiri tusimbule video mpola mpola. Akalanga kasooka. Baganda baffe bonna bannankyukakyuka abawanganya Bwakabaka bwa Bungereza bakutegeeza nti People Power Stroke National Platform UK bakutegeeza nti ejja kubeera okwekalakaasa kye bayisa demonstration nga kugenda kuba kutegekeddwa ku embassy ya Uganda mu kibuga London ku ndagirira 5859 Trafalgar Square mu kibuga London ku WC2N5DX. Kuna kulijja kuba lwakutaano naku lw'abaagalana inaku z'omwezi 14 omwezi gw'okubiri mwaka 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya kupeekerezebwa essaawa 10 ez'akawungeezi. Bagenda kuba emirimu gye batambulirako kwe kudimandiga dictator Museveni ne gavumenti ye ey'ekifuulannenge okuta bonna abasibe abaasigalayo abali mu nkomyo nga tebalina musango n'okukomya okukwata abantu okubasiba n'okubawamba kisaako okuvumirira obuli bw'enguzi n'okutyobola eddembe ery'abantu bannayuganda bonna mu nsi mu Uganda bwewangaalya ne bweri w'eggwanga okumalako emirembe. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu ey'omutegesi ne website yaabwe oba email yaabwe esoma nti official noop peoplepower@gmail.com oba ku ssimu y'omu ngalo eri kasalaba 47577 mukaaga 065 kanjiddemu eri +44 75 97 73 60 65. Ako ojja kuba ngomaze okubategeeza bakutegeeze okwekalakaasa kuno ne details kyetaagisa okubanga bwetaba mu kwekalakaasa kuno. Kale nja kusaawa wenna atuuse tegeeza banno ng'osharinga video tenatandika tukyali mu bulango. Alright, bakutuva mu kalanga ako tugenda kana akaddako. Bannayuganda mwenna abawangaalira mu ggwanga lya Australia ne Switzerland bakutegeeza nti the Australian and Swiss Noop chapter human rights demonstration a demonstration against rampant abduction and torture of political opponents in Uganda. Eminama gye bagenda otandikirako emikulu giri emiramado giringa 6. Ogusooka, no police bond, no bail, harsh gross human rights violation, harsh weaponizing of gangs,
# threats by Muhoozi, # demanding for M23 to leave Uganda as well to leave Congo. Ennaku esigadde ntono nnyo era ng'okukalakasa kuno kugenda kubeeragana kuza omwezi 18 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 kiba kitegeeza nti esigadde ennaku 11 zokka okuba ntituuka ku nnaku ezo. Kitegeeza nti gwe wenna anaaba agenda okweyiga ku bantu bano genda mangu weewandiise bw'otegeeza bakulembeze mu nsi ezo mu chapter ezo bajja kubakubuulira ki ekigenda okuddako. Okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku embassy ya Uganda mu Geneva ku ssaawa 7:30 mpaka ssaawa 10. Ate oluvannyuma bajja kweyongera ku United Nations ku ssaawa 10:30 mpaka ssaawa 11 zennyini, then awo balyoke boolekere mu bitundu ebirala. Ng'oyagala kumanya ebisingawo ojja kukubira omukyala omu ku bategesi, omukyala gwe bamuyita Mary, ku ssimu ye ey'omungalo kasalaba 4 79 46 yesembayo. Ojja kuba omanya biki ebisingawo ku nsonga eyo ey'okwekalakasa okugenda okubeera eyo. Kati obulango babuwedde, then njagala kuyisaawo message yange eno okusookera ddala kansokendoza mpisa okusaasira kwange, then ndyoke mpisa message yange. Mwonna bannayuganda ne bannankyukakyuka abali ewaka mu Uganda n'abali mu diaspora, twafiiriddwa taata waffe. Kitalo nnyo ddala okusaasira kwange n'abo bampuliza n'abandaba. Njala kugende eri muganda waffe Ashraf Kasirye, kati saa zino ng'ali mu Amerika gy'afuna obujjanjabi. Yali ku ttiimu ya president mu kalulu akali akagwa eyakubwa essasi ku Ssekalootera n'atalibwa mu Amerika okujjanjabwa. Bambi muganda waffe Ashraf Guma, Mukama akugumye wamu ne famire saako n'abantu bo olw'ensonga nti muganda waffe oyo Ashraf muzeeyi we yafudde. Muzeeyi ono basinga obungi mubadde mumulaba musajja wa nkyukakyuka atagooka era ng'ebintu by'enkyukakyuka byonna bibaddemu naye alla bw'atyo bwe yasazeewo oluvannyuma lwabatamanya ŋŋamba okumutomera ne bamutomeza boda n'agenda. So omuzeeyi ono muzeeyi waffe ono bambi alla yamujjuludde oluvannyuma lwakuba nti batamanya ŋŋamba bamutomeza boda n'afa olunaku lwajjo. Taata ya Ashraf Kasirye yono bambi ekifaananyi ekyo bw'atyo bamutomedde teyasobodde kudda ngulu muzeeyi alla n'amujjulula. Naye nga yenna eyakoze ekigambo kino okutta muzeeyi ono ng'omutomeza boda, muganda wange naawe kennyini olunaku olwo lugenda kujja ng'ogenda kubanga oyogera ebigambo by'olina okwogera mu maaso ga Katonda. Abatamanyi muzeeyi ono president we yali afunye obukosefu lubaamukuba akakebe ka tear gas ng'ali mu bitundu by'ekira. Muzeeyi ono yatindiga olugendo okuva mu maka ge bambi n'ajja okola ku president n'amuleetera Bikira Maria n'ebintu ebitonotono byabadde yajja okumwetekera ku lunaku olwo. Era muzeeyi mbadde mulabanga nnyo mu kugenda ku kkooti y'amagye Makindye ogenda okulaba obutali bwenkanya engeri gye baasibamu Lutandikano Kizza Besigye era ye muzeeyi oyo. Omuyambi wange yajjanja basirafu Kasirye bonna babase musajja wange Asirafu gyali naye yakubiddeko teyakukubidde yalirabye. Nze ne Yezu kwata maama ne Yezu omukisabu maama Katonda taata we bali kusaasira mwandu ono talina musango ku nsi kuno wabula alwanirira mirembe n'abanako n'abali obubi. Mutaasa abalabe bonna Yezu maama Maria nkulesa oli wabyewuunyo olulamu eyo wabyewuunyo kukolera ebyewuunyo byonna bulijjo kyenyirize ng'ojjoli ziri byonna ebyo natusakuwa omwana wa Yesu Kristo yatunulwa akitafaali mukulu All right. Yoyo muzeeyi Comrade Ashraf wonna wali mu America kitalo nnyo ddala Mukama akugumye ne famire yo abooluganda bakona emikwano mwenna Mukama bagumye olw'okufiira muzeeyi oyo
naye ku nsonga eyo nga nkyakusasira ngenda kusaba Mukama Katonda wonna wooli. Omuntu eyabadde mu lukuulo okutta muzeeyi n'omutomeza boda gwe n'odduka, muganda wange muzeeyi omusoose obusoose, ate sirowooza nti onoogumyambiro naawe ojja tuuka ekiseera kyewakoze muzeeyi kikutuuke ku mungeri yonna. Egyo emyaka gye wasazewo okujjawo naye yakutumye gwe tolanga nti muli bantu muli bisodde. Omuzeeyi already emyaka gimuweddeko gimubidde akatambala, gwe ne bakutuma commission genda olonde muzeeyi omukube boda afa aveewo nga gwolinga nti bwamusse obulamu bwa muzeeyi ne bukweyongerako, oba n'obanga ogenda kukyusa obulamu bwo nti gwe butogenda kufa. Njagala bannayuganda muyige nti okutta omuntu obulamu bw'omuggyeko ng'afudde tebudda ku ggwe, ate gwe naawe ojja kusasulira ekibonerezo kinene nnyo kyotajja kusobola kukwasaako, oba si ggwe famire ejja kisasulira. Okutta omuntu mukiraba ng'ekyomuzannyo, naye kyekitawanya Museveni essaawa zino, kyekitawanya Museveni ne famire ye nti yazaala abaana enkwa yaaju, ye kennyini avunda alaba nga musajja mukulu waali. Tunulira Janet bw'afaana, famire we temulimu ate kukkiriza kuttanga abantu. Mwe mulowooza nti okutta omuntu ogenda nakyo omusaayi guli omuntu gwosse muli naye afa yeemulugunya nga si yebadde entuuka yo entuufu okufa. Mulekerawo okutta abantu, teri alina buyinza kutta bantu. Omuntu yekka alina obuyinza ku nsi kuno ye Katonda. Nino otta muzeeyi ku myaka egyo n'omukuba boda gwe n'odduka kubanga baakutumye ku mission kale afudde. Okyuseko ki? Ofunye obugagga, emyaka gya muzeeyi gikweyongeddeko, oba olina kyogenda okukyukako, kitegeeza nti ogenze n'ebikolimo. Ate mmwe muyinza okulooza nti Katonda talaba. Katonda alaba essaawa yonna. Jjajjaffe oba tatafa onawe ogenze, lwana nnyo kubanga ogenze tulabe ku nsi empya gy'obadde olwanirira. Mukama akuwummuza emirembe tujja kusinkana. Naye ng'ekitalo nnyo muganda waffe Ashraf manyi nti oli wala nnyo. Kazende boy agenze naye abadde musajja mulwanyi ku myaka gye, yandibadde yeesonyi w'ensi. Nola ku myaka egyo abadde akyalwanirira ensi, kati gwagiva mu struggle oga nti ogivuddemu oba ogiyiddemu olukwe nkusaasidde. Muganda waffe ekitalo nnyo Mukama akugumye awo tuvuddewo. Alright, naku z'omwezi ziri 7 ezakonka ku mwezi ogwokubiri omwaka 2025. Bannange njagala kubeera mwerufu nga njogera ensonga zino. Mbadde ku social media kuno nga nkola politics emyaka kati gigenda mu 6. Entalo zange nga nze Lumbuye ziri strictly zipointinga ku politics. Sigenda mu personal wars. Sikola video ziri personal. Omuntu gwe mbantadde mu video yange aba ali associated ne dictator. Sikola personal videos nga nomba abantu no. Entale zange zibeera political. Abantu bangi bajja mu inbox ne bagamba nonze sikola videos ziri personal. Nkola video nga ziri political. Era enso buntu gwe mbanyogeddeko aba ali somehow attached mu politics simala googera ku muntu. Ekyo kimaze ekyokubiri. Buli muntu yenna gw'olaba ng'ayogera erinnya Lumbuye ng'alitaddemu ekintu kyonna ky'otategera, muwandikire comment mugambe Lumbuye gw'oyogerako akola live oba akola post. Ku kintu ky'omuwandiiseeko njagala oleete evidence oba obujulizi ku kintu ky'omwogerako. Lake enough nze sijeritinga video zange. Zibeera ku TikTok, zibeera ku YouTube, zibeera naye group ya Mpuuga and the disguise ekyatulimu. Group ya Mpuuga eyanita amonge ey'amayiga nga bakolagane state bakyatulimu. Bagenda maaso ne balima empindi ku mabega omukulembeze ate ne bamande beefuula ati bawagira president. Oyo ajja n'awandiika erinnya Lumbuye n'aliwandikako ekintu naye nga talina bujulizi bw'ayogera ku Lumbuye. Ngenda kusala ekigambo kimu. Bw'obanga toba toliwo muwungizi wa Museveni oba wa Mpuuga oba wanita amonge oba ngaowagira gavumenti, Lumbuye amaanyi ge gonna nga tadde ku struggle nga tadde ku Museveni. Obulamu bwange bwonna mbudedicatinze ku struggle lwa Museveni kujja Museveni mbuyinza omwo. Kati gobanga ogamba nti wagira olwanyisa Museveni ate nze alwanyisa Museveni waki ontekako amaanyi? Kikibuuzo kyange. Amaanyi go wandibadde ogateeka ku Museveni. Nze kizibu nnyo okukola post oba okukola video negiteeka ku comrade munnange. It is impossible kubanga sirina budde. Obudde bwe nina bwa Museveni. Njagala okole post ng'otaddemu erinnya Lumbuye ng'otaddeko evidence. Njagala okole video ng'otaddemu erinnya Lumbuye ng'otaddeko evidence. Oba otaddeko Lumbuye Broadcasting Service wona wokiwandiise ng'otaddeko evidence ku message gy'otaddeko. Nzo obudde bwange ngudedicatingira kujjako Museveni ze video zenkola si kulumba bannayuganda bannange betulwanyisa Museveni, no, okujjako nga mukolera Museveni kyekyo. Njagala bagamba buli muntu yenna akola video please. Nzo obudde bw'omalako
omala biseera ng'akulamira muzibe yagadde bagamba nti mufokasinge tukimanyi nti abantu ba Mpuuga ab'amayiga aba Museveni beefula nti bakyukakyuka bataddeko ebifaananyi bya Kyagulanyi bataddeko ebifaananyi by'enkyukakyuka naye nga bakolera Mpuuga era basabotaagi ng'ogenda okumalamu abaana amaanyi mu comment section mu inbox ng'ababuzaabuza ekyo tukimanyi bulungi ate nga page zisinga ziri mu Middle East nedda ziri UK nedda ziri mu America bakola ebintu ebyo be bantu abaleesereza gavumenti n'eza Mpuuga ekyo nkibagambye yesu waaki nakoze ka post kumanya nabaga nti bw'obanga olowooza nti nze ogenda kunjogerako genda okola ebikusaana nze tomalirako budde njagadde kibagamba muwa abantu ekitiibwa babadde mu struggle mpaka olwaleero nga sigivangamu ate nga nkyagirimu gwoba owulira nga oyagala kikulume njibeeremu ngenda gibeeramu ojjagenda ku munyanya wetu ojja kuba sijja kuvaawaawo ekyo nkimaze ekyokubiri nze ng'omuntu nabagamba dda main focus yange yakujjako Museveni ensonga ey'okubiri main focus yange ya protecting of president Robert Kyagulanyi Ssentamu ne family ye ekikwatagana ku ba MOP I'm less concerned ekikwatagana ku ba politicians I'm less concerned temunteeka mu ntalo z'aba politician oba MPs siziriimu gwe wenna akola video bapost noga nti lombuyaavu alumba ba MP njagala te video mu nga numba MOP yenna nno sirina budde bwa MP lwansonga manye ekyandeeta ekisookera ddala nze okulumba ba MP nakusookera kuba DP buloko mwena nga temulina history ekwata ku basajja abo nenkuba DP buloko bw'omu abala mwagisanga mu kkubo giripira era mukubategeeza ekigambo kino mwasooka kulwana nange mwennyini abayita ab'enkyukakyuka mwasooka kulwana nange nga kyenkola temukitegeera mumwenye abayita aba people power abayita aba Nuupu mwasooka kulwanyisa nze nga nkuba DP Buloka n'Empuuga n'akabinja ke mwekennyini munimako empindi ku mabega ne munvuma ku machanulo gulu ngambagamba basajja bakyamu kye bakola bagenda kusanyawo ekibiina bagenda kuputa president mwekennyini nga mukola programu nga munvuma ku machanulo gulu mukola kye mwagala ne ngamba no entasima ebula yajuwa atalokutambulidde akusibira y'amenvu kanzi kusoolimbino n'endogusa lube lutuuka nga lunatera okugwa buli omu n'abuukira ne mutandika okuba mukwa naye nga nze nasooka nze nakola ekintu ekyo owulira nenkuba DP Buloko naye ngituusa okubajjayo mpaka muli lwaliro bwe mulabawo nze kennyini nze nakuba G20 njagala ombuulire omwana yenna yali akoze video ng'akuba G20 it was me nalwanyisa DP Buloko nenkuba G20 teriyo buloga wa national platform kabere nga ali ku kitebe kabere nga ali mu diaspora kabere nga ali eyakolanga video nga zikuba DP Buloko zikuba G20 taliyo it was my effort up to now mwenaje mukolerako content ompulidde bulungi nnyo era bwenkyo bwendi mu kulwana ne Kapalo State akali Emmengo era nako mulwana nasooka kulwana bw'omu mpaka balabe neeyunzeeko okukatuusa lwetulina okukatuusa njagala buli omu awe munne ekitiibwa bye tukola wano nze sirina lutalo na MOP yenna kubanga nze ensonga ezange za kuma pulezidenti nakutuuka mu Uganda empya ba MOP sibalinaako obuvunaanyizibwa sinabeerako mu lutalo na MP yenna kubanga sirina budde bwabwe wabula najja naye bagamba ekigambo kimu Anita Amongi Museveni Mengo DP Buloko bataddewo bahooligans ebibinja ebikula Christopher Damulira ebikulirwa ne ba Mpuuga abagenda okgendanga ku mikolo nga bakyankalanya ba MOP bafe ba national platform ekyo nakibagamba njagala comment 100 kwobadde nga njogera ebigambo bino ndyoke nsimbule twabagamba bagenda kusindika ba hooligans oba gangs zitandika okutawaanya ba MOP bafe ba national platform either mu kuziika obaje bagenda okuba campaign obaje bagenda okola ki nga bagenda bajja nko microphone obo bakubira no baswazo balekanira ekyo nakyogera video gyeziri eyali wano njagala okole komijala abantu 20 bwe masalita information enjitano ku meza then tugende mu maaso era kyobula kati bwekola video information nefuluma sijiddamu eyo mbanjirese sijiddamu kasita mbagambe ekyo nekituukawo sikyamala budde bwa kiddamu kyogera mba nakyogera
byonna bigenda maaso kuba MOP mu politics byonna nabyogera kati njala bagamba erinnya Lumbuye oba tompulidde nga sikoze live basikoze post please mbeerayo mbandaba buli kimu kikoze sina kye sikoze naye binayogera tebinavaayo bijja kujja mpola kati mutegedde obulungi nnyo sigenda kulwawo so njagala erinnya Lumbuye muli esonyiwe mumukole bibagasa okujjako nga mukolera mu 7 bwe temukolera mu 7 nga muga mukoze ba national platform ne people power focus ku mu 7 kubanga family tukola temujja bisobola eriye ebintu byenjogera nga kugula tewali blog agenda byogera eriye ebintu byenjogera nga tewali mwana ali mu diaspora agenda byogera kubanga atyanze city nasala leerwe ekijja kyonna ngenda nakyo yenjawulo gye nnina byenjogera mutyo byogera kwa mudde waka nze sisuubira nti ndidde waka kujja mu 7 nga avuddeko so mpe ekitiibwa kubanga sacrifice nze bingi awo nvuddewo kati mulina ebintu byemulabye olwaliro ku mitimbagano nabyo nabibagamba dda tebagenda kulietinga wo political parties obugenda okujja nga abudivertinga abantu naye main focus yabo benja buno bujja yonna ya Anita Amongi Speaker Parliament video etandise era ntandise bwente nabagamba main focus ya Anita Amongi n'empuuga ne Museveni yakola divide and rule mukalwa akajja main nga bakyagala kikola no Muganda kyovula ameruseewo bina bungi obujja bucyankalanya kati kana akabina ke mulabye olwaleero kano kebayita RPPF bebubina bwa mpuuga n'Anita Amongi batandise era video esoose okufuluma efulumidde ku page ya CBS FM nkiddamu video esoose okufuluma efulumidde ku page ya CBS FM n'eryoka esaasana emitimbagano gya Buganda gyonna kubanga bali bibasponsoringa ki bibasponsoringa dictator nenga nakibagamba n'ekisinga okwewunyisa bonna bafulumidde mu video n'abasinga obungi baakabano kubanga Abaganda baabuuka abantu abali mu Buganda baagala okukola ki okukola enkwezenge kati ndi wano tegeeza mukyala Anita Amongi n'empuuga newankubadde mwagala nnyo okukola kituyita divide and rule mu Buganda politically naye it's not the right time to do that because people have woken up from their slumber. First and foremost, Madam Anita Amongi and your co-partner in crime, the other gentleman called, I think is your, I don't know whether it's your tribal meant. Olomusajja aveyo mu eastern side aine ennyonyi Montero anerinya. Aine ennyonyi oyo eyita captain yani Mukula. Madam Anita Amongi ne Captain Mike Mukula. Muli ba political gods mu eastern side of the country kubanga mwafuka bapangisa mupangisa banda bya bufuzi. Kati kino kanchi bagamba olwo bujjo mukitegera kanchi kenchi bagamba abantu. Omukyala Anita Amongi ne mukulu Mike Mukula beita ba political gods ba political lords mu eastern side of the country. One, omwami ono mukyalo ono baleta ba candidate nga bapangisiza nga bapanga ba candidate bagenda kola ngando goyi ajja nakugamba nti gwe ngenda oyagala kwesima nti ye ngenda kuwandisa nkutekemu ezebipande neza campaign bo wangula nofuka MP bolayira boti tugenda kola mu mulonda bomba da standing nti ye ku sente zo inofuna mu parliament ku kisancho kyonna nti ye nze mukula ntwala 60% go twala 40% the entire time of yours nti yes Azuro na Anita Amongi achikola aba political lords abantu eastern side of the country. Anita Amongi Mike Mukula bapangisa abakulembeze ne bateekamo sente ne babira obulu ne bajja ne bayitamu nga sente zaabwe zibayina ofuna mu kisanja kyonna candidate awangudde afunako 40% ku kisanja. Anita Amongi ne Mike Mukula bafuna 60% of that money mu kisanja kyonna kati gibagala okukola ne Buganda naye tebajja kusobola lwaki mukyala Anita Amongi sente zo spending to divide Baganda. Why don't you develop the eastern side of the country? Olwaliro nkulabyeko ogamba you were killed by IG mubbi beti namisango kamya mubbi kati teri mubbi asobola kugamba nti akkiriza mubbi munne babayita ababbi bombi bayina kiryalinga komu. You have money at your own disposal in millions of dollars nenga toyina income naye mukyala gwe obuvuyo oyagala oteeka mu ggwanga at one time will pay each and everything.
Your system, we are the Baganda. At one time previously, you said that make sure the Baganda don't get numbers. And the same person this week was mwakoze ne mugamba nti mugenda kujjawo banansi abambala engoye zaabwe ez'obuwangwa mu parliament baleme kuzambala mu parliament bambala masuuti. Anita Amongi jara kubuuza mu constitution ya Uganda ne mateeka gafuga parliament kyambalo ki ekiri official kye balina okwambalira mu parliament nga kiri gazetted. Anita Amongi kyambalo ki mu constitution ya Uganda oba mateeka gafuga parliament ekiri gazetted nga member parliament ndio kyambala. Let the world know what is the official output of all members of parliaments in Uganda. Tekiriyo. Esuuti si abana Uganda, esuuti y'abazungu. Banansi tulina engoye ezaffe ez'obuwangwa ze twambala. Era wa mentionings ogamba teba muntu ajja na boarding, teba na muntu ajja na kanzu mu parliament. Kino kyonna tukimanyi. Gye buvuddeko wagamba make sure Baganda don't get numbers ngamba twalake mwanyi. The same time ogambye nti mufuba okulaba mugenda kuwera okwambala nga abantu bajja mu gomesi na kina kanzu tumanyi ekigendera kyammwe mwagala kusaanya Buganda. Neffe tulina ekizibu kimu. We muleekaanira waffe Anita Amongi we muleekaanira waffe. Bagamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Bobanga tosobola kutrustinga ngoye zibunansi enzaliro na kuzambala mu parliament. Gwe kenyino ganti ate abantu bagenda bakiza bambala amasuuti. You are in the wrong place and you are dealing with the wrong people. Why? We are all Africans and we are black. Isn't so? You as a speaker Anita Amongi, you are not supposed to be in that parliament. Because you came in that parliament when you were black and you breached. Now you're resembling someone from Guangzhou. Are you Chinese or you are an African? Anita Amongi, you're in the wrong place because you came in that parliament when you were black and you breached. Now you are a Chinese from Guangzhou. So if you are chasing Ugandans or MPs from that parliament, from dressing traditional clothes, that means you are safe. You're not supposed to be in that parliament because you're a Chinese right now. You are from Guangzhou. That parliament is meant for black people. Those are Ugandans, not you. You came in that parliament when you were black. Right now you are Chinese. So you breached after getting money. So you are in the wrong place with the wrong people. You understand? Bobo gana abantu kwambala engoye zaffe ziri traditional. Bambala amasuuti. Yes. Nawe kenyibule mu kifo kikyamu. Parliament yabaddugavu. Goli mu China over Guangzhou tetukyakumanya oba gwani. So oli mu kifo kikyamu kitegedde nyabo. So go slow. Ekyo tukitegedde. Kati buno group bo signinze bujje bukole diversion. Bana Uganda naddala Baganda otwava mu diversion. Kati comedy twamutegera gwe mukola. Twamutegera comedy gwe mukola. Osindi senzi ne mbata zaneti. Kati njagala mbakole forensics katono nnyo. Forensics katono nnyo tatugenda kuwaawa. One. Mbagambye bu group buno bu sponsoringidwa Anita Amongi n'empuuga. Kati ekigambo kye bayita copy and paste kye baakozesezza. Bobo yagala kola political party tebeera related oba tebeera nga eri efaananyiriza ko yo party gye mugamba ati ate teyina maanyi. No, oyina kola ekintu nga totally different from others. But when you do copy and paste, kitegeeza nti you are fighting something which you think that you say that it is no longer powerful, it is weak. Why do you create something which looks like that one? Okitegedde kati gwa create nze kano ka RPPF n'empuugawo nga ka create nze ebigoye ebyeru kataddeko enkofiira emmyufu mbuzaabuza abantu kaakana bakatategedde wulya kaakano obalamu kati bwetugenda mu forensics mbasomeseza nnyo ekintu kye tuyita body language, face expression.
entunula okwogera kwa face body language lulimi lw'omubiri njagala ulirize buli muntu ali waawo tali sure nti bali mu kifo ekituufu era tali sure nti ekintu kye bakola kituufu atandisiza abantu bano okuyimba ate amagamba gatunula abantu banaddamu n'abantu bonna bali mu kifo bonna tebali sure nti bakola kituufu kye mbagambye nti basasule okuliyetinga diversion kankabadde bulungi nnyo one tunula fresh expression laba ba laba benga bonna no kati njagala otunulira yeyita president agenda kusoosa kigalo mu maaso nkola forensics njagala otunulira yeyita president asooseza kigalo mu maaso nze ndi mu forensics watugenda jira okuba na information nyingi kuba nawo wali wengendo teresimola omukyala gwe nagamba okukolera gwe nali njagala okuyamba ku lokusata simuyamba njagala osoko ne body language face expression otunulira gesture omwami ono asooseza kigalo mu maaso ne yeerabira nti NRM awo video ngendo gikomyaza nyekali aka president akola mu forensics tunulira ekigalo kakazeyo bako kati wali wajja wali linda kola baawo kigalo oye president yeah mu video kola analysis no kola forensics nze mbesobola kubanga paying attention to details kati biro byeda nze mbitidde mu dakika just seconds nga nkoza analysis ne forensics mbitidde mu dakika kankabadde watabadali ekigalumyo ko mutegeere yosereza anita amongi nani nempuga kankabadde mu mutegeere kati genda kuddako ono mukazi addako oyo mulaba watunula kati ogenda kulaba wakati wali agenda okuddako oyo agenda kuwanika ekigalo yerabidde nti just pay attention to details program yonna ogite within a second kati katugende mu katambi akokubiri ngenda kazanyako edda second singa asatu njagala oliriza omunyalwanda ono kyayogera ekintu kyagenda okwogera statement yo kanga sikamazeeyo naye ngenda jita nkole forensic ne tukole ki tuveewo mpuga yagaba agala kutesa ne Museveni geje bakola ki je bagabana mbuyinza owo kujja ku Museveni obuyinza kati mu statement yo no omwami gwe bayita Mutaasa Kafeero wawa kuba ne munyalwanda ogenda kulya statement gyagenda okwogera yokka then tuyoke tugende mu maaso ulira one, to launch other people as one of the parties that are going to bargain power. Why do we want power? Put in charge of the affairs of our country. Because purposely to do two things. One, to launch other people as one of the parties that are going to bargain power. Is to launch other people and to bargain power. To bargain power. Kodi ya mpuga. To bargain power. Sigenda kamalayo. Kati mwenache mwakoze chivina cha mwechifue cha NRM nde disguise bye bye Vietnam. Temogeza kwa kulinya Buganda mugende wa mwatuwa koye. Chuwede mwaba mwembasi muwede. Kankabademba watakategede. Njana muli statement bilizoka. Ulira. Purposely to do two things. One, to launch other people as one of the parties that are going to bargain power. Why do we? As a part, I know two things. One, to launch RPP. Secondly, as a party which is going to bargain power. Okotesa kungabana y'obuyinza. Mwembaba maze. Chifudde. Izo sereze mwakozeseza nazo ziyise. Alright, kuba mwembe esobolera sagala kubalwako mbe esobolera.
Kati katugende ku nsonga endala kubanga jabula boy information tugende ku nsonga endala. Kati waliwo kanjala mukansere mukawa abantu bonna ba travelers abayingira Uganda bafuluma Uganda. Nabagamba dda ku kisaawe Entebbe ku Forex Bureau ne ku mobile money kuliko abantu ababbi. Ebifale byengendo balaga bya mukyala akola ku mobile money bamuyita Saida Nayigaga. Saida Nayigaga onakula jo ku ssaawa 4 ez'ekiro. Omwami Omunayuganda yabadde akuma mu ggwanga lya Bungereza. Ennyonyi n'emuleka. Nnyonyi bwe yamulese n'abeera stranded. N'abaako omuntu gwakubire Bungereza amusindikire ssente n'asindika emitwalo 7. Bwe yazisindise ku ssimu yo n'omwana ne weekyusiriza omwami n'omugamba nti ssente bazisindise ku namba nkyamu ng'ate n'amanya ge wasindikidde ku ssimu geego. Kati mukyala Nayigaga ku kisaawe Entebbe ng'okola ku mobile money ndoza ne Forex Bureau. Mukyala ngenda kusaba ngenda ku gisimu fungize mulekera okubba bannayuganda abafuluma n'abayingira eggwanga. Mukyala Nayigaga Saida Nayigaga ku kisaawe Entebbe olunaku lwa jjo wabbye ssente z'omusaabaze emitwalo 7 eyabadde stranded ng'ennyonyi emulese eyabadde emutwala e Bungereza ya Rwanda Air bwe bamusindikidde ssente zigenda omuyambako nazo zennyini n'ozibbira ku ssimu ku ssaawa 4 ez'ekiro. Mukyala Nayigaga y'ono wano mwenna amanyi omukyalo ono mutegeeze azze ssente z'omusaabaze ng'obudde bukyali kuba tugenda bakubafiirako yoyo Nayigaga oyo. Nayigaga za ssente z'omwami ze watutte emitwalo 7 ku kisaawe Entebbe jjo ku ssaawa zaabadde 4. Keka akayumba ke akalinga katoyi k'enkoma kekomwatula omukyala Nayigaga za ssente z'omwami y'ono wano. Mukyala Nayigaga Saida za ssente z'omwami ze watutte oluvannyuma lwa stranded anombuzaabuza nti essimu gye bataddeko ssente sintuufu ne mukaana n'omwami n'ogaana omuddiza ssente ze. Mukyala Nayigaga ku kisaawe Entebbe ng'okola mobile money ne foreign exchange omwami muddiza ssente ze ng'obudde bukyali mubbi abantu bangi nnyo nga tubasiriikiridde. Mukyala gwezza ssente z'omwami oyo then ensi egenda kufuna emirembe. Alright, katugende ku nsonga endala. Ngenda kusaba coordinators ne ba chapter leaders bonna across the world gye muli mbalamusizaako bakulembeze kansonti buli bulungi mwe bale kukola mwe bale kutambuza mirimu gya struggle abakyagirimu nkiddamu abakyagirimu. Lwaki president akola emirimu gye naffe aboogezi tukola emirimu gyaffe ku mitimbagano n'abasumbuyi bakola emirimu gyabwe gisumbuwa n'ababega mu within babega naye ebyo twabigumira. Kati ba chapter leaders oba chapter leaders mu diaspora mbalamusizaako buno bakajala babuti basindikire. Tugamba nti lubalembera nga n'embiro kwotadde. Lwaki lubalembera nga n'embiro kwotadde? Ebiseera bisinga era Katonda yamba yeyambi bw'oteyamba wattu Katonda tayagala kusitajja kuyamba olina kweyamba. Tufunye omukisa newankubadde omukisa guno gunyigirizaamuko wegulwa. Omukulembeze wa America omupya Donald Trump naggagga binyonkondo bitukaba binyonkondo atonye mmoli. Ayina ebintu byakola nga binyigiriza ate ebintu yabamukko. Mukimanyi nti yaggaddewo ekitongole kya USAID. Ekitongole kya USAID kibadde kiyamba abantu naddala abalina endwadde ez'enjawulo ne projekiti endala. Nze bwe nasinza okulumibwako abantu abadde bafuna eddagala ku bwereere ery'obulwadde bwa siriimu ne sickle n'abantu abalala bonna balumiddwako nnyo olwa mismanagement. In fact gw'omuntu yenna ng'oli mulwadde wa siriimu oba ng'oli wa sickle ekizibu siggwe muganda wange, ekizibu kya gavumenti ya Museveni ebadde bba ssente ezo nga tezibatuukako beddagala temufuna. So si kizibu kyammwe. Ndi wano bategeeza abalwadde ba siriimu badde bafuna ARVs nga muyita mu USAID wa ssente za USAID. Ekizibu si kyammwe, ekizibu kya gavumenti ya Museveni badde babba ssente ezo nga bazikozesa ebintu byabwe. Kati lwokuba nti USAID yaggaddewo ebitongole bingi ebibaddemu abaaka bano byaggaddewo. Nkiddamu ebitongole bingi ebibaddemu abaaka bano nga baatwala emirimu bigaddewo. Naye mu kuggalawo Museveni atandise okutandika okubuka amacco olw'ensimbi z'atakyafuna. Kati njagala tweyambisa omukisa guno twongereko ejjinja ku mutwe gw'abasajja bano economical oba financial tutya. Bwe yamaze okuggalawo USAID n'agenda e Kenya naggalawo Donald Trump naggalawo funding ebadde supporting amagye ga Kenya gonna. Muganda wange yenna chapter leader ngenda kusaba tutandike demonstration nga tudemandinga je Trump okuggalawo funding y'amagye ga Museveni. Nkiddamu amagye ga Museveni UPDF as UPDF
is not no official army for Uganda. That is official army for Museveni for his Tusi master plan dynasty, what they planned long time ago. Nchida mjala mpulirize bulungi. Amajago bagayita National Resistance Army, NRA, so UPDF. UPDF ako kali kasukali. Ngenda kunnyonnyola tegere bulungi nnyo, mumanyi mwetaaga kunnyonnyola bulungi nnyo. UPDF si je mumanyi amaje bagayita National Resistance Army, amaje ga Museveni ng'omuntu. That is his personal force, not a Ugandan force. Bakyusa mbukyusa negafuuka NRA mwazine kigambo NRA. Kyali NRA, National Resistance Army. Nakyusa mu kubabuzabuza negafuuka UPDF. Lwaki nkugambye bwentyo? Mutuyambe mutandika kola demonstrations worldwide nga demanding United States of America stopping with immediate effect supporting amaje ga Museveni supporting UPDF financially. One, amaje gano gali Sudan kuserezo mu musoro, gali Somalia kuserezo mu musoro, gali Eritrea kuserezo mu musoro, gali Ethiopia kuserezo mu musoro, gali Congo Brazzaville kuserezo mu musoro, gali Congo gatta abantu gawamba kuserezo mu musoro. Chokanga banasi benyini balwanyisa tebafuna sente. Abaana bafiira mbibireyo, abaana tebayina musala, abaana tebayina buli kimu. Kati ngenda kusa mutandika kola demonstration kwa mugende ku bitongole byo nibetagisa. Mubigambe nti ne UPDF mu Uganda bagijeko sente eza donations bade bajiwa okuddukanya amaje. Lwaki uliriza mu proper procedures ezino kuyitibwamu mu mpuliriza bulungi nnyo. Nkugambye nti amaje ga Uganda siga Uganda ga Museveni. Parliament ya na Uganda si ya Museveni. Lwaki? Mu constitution ya Uganda amaje ga Uganda gayina kuma bantu na bintu byabwe na borders so na sosi kuyingira mu territory kali Uganda. UPDF is supposed to protect Ugandans and their properties, including all the border posts of the country called Uganda. Not to interfere in any foreign activities without the acceptance of the Parliament of Uganda. How many times have you witnessed Museveni and his cabinet asking permission to take our forces outside Uganda? The worry. Amaje gali Somalia kulwa Museveni, gali Ethiopia kulwa Museveni, gali Sudan kulwa Museveni, gali Congo gali mukutulugunya abantu kulwa Museveni ng'omuntu. Era gasaza gayingidde Congo nga talina bwe yemuziza kuwadde Parliament. Kitegeeza ki nti amaje gagenga omuntu gakola business zize. Katika nkusigire ekifaananyi kitegere bulungi nnyo. One, buli munda Uganda woli mu nsi yonna, kebere Kenya, kebere Tanzania, kebere Rwanda, kebere Burundi, keberani, kebere mu America, Parliament is meant for civilians, not for army. That's why Ugandans from different constituencies, they pick or they vote their representative. Nchidam Parliament yabana Uganda abatali basirikale. Era kyokola bagenda mu box ne balonda abaka abajja okukika mu Parliament kubanga yaba civilian. It is on record that mu Uganda yensi yokka amaje bwe gakika mu Parliament. Kiri mu Uganda wokka tekiri mu nsi ndala. Wachi njagala okitegeere. One, Museveni yasindika amajigano okusiga image eri mu Parliament nti if anything goes wrong you have to decide with Museveni. Eyagiteeka nga scarecrow. Amajo okubera mu Parliament. Scarecrow tu bafuna information okuva mu Parliament ne bagitwalya Museveni ne bagikozesa intelligence okuva mu Parliament bagikozesa. Is a point bili ekyokusatu. Amaje tekatekedda kubera mu Parliament olw'ensonga nti amaje gagwa mu kiti kya department ministry number ya Minister of Defense. Singa Museveni yali ategeera amateeka yali batakiriza amaje kugera mu Parliament kubanga gayina department ministry number ya defense tegateekeddwa kubeera mu Parliament. Lwaki police number representative
bosi bakwata mundu sibakuma dembe lwachi prison teinayo bachiise bosi bakwata mundu sibakuma dembe lwachi majego kakubanga eri personal property eya majegage ebintu bino sime bamuna abitegera bitegera Museveni yateka amaje ngagage one Minister of Defense UPDF mwegwa teste yeta aga representative nga police bataina representative ne prison tena represent kubanga tebali mu constitution parliament ya bana Uganda aba civilian abalonde bo bulondwa so simaje one katunjala mu kitegere bulungi ngolo walero yensonga lwaki afulumya majina agatwala nga talina gwabulidde n'afulumya budget ku nsimbi obuwumbiro obumbi nga talina gwabulidde kubanga akimanyi amaje gagenga omuntu ekyo mukitegedde kati njagala osooka olya bulungi Museveni akozesa obuyinza bungi njagala musituke ng'obudde bukyali Museveni abadde akozesa amajje ga UPDF ng'akozesa ne court martial mu bukyamu okusiba abantu okitegeera naye nga ayita mu parliament muno kubanga ayira mu mambega be nga mwene mukimanyi nti parliament element kubeera y'aba civilian si abasirikale bali mu ngoye za bulijjo ekyo nakyo bakikozesa mu bukyamu kubanga teri parliament yansi yonna ekiikiriwa mu magye tegaliyo kubanga amagye gagwa mu defense eyo ministry namba esobola okwogereza by'abasajja bana abasirikale bakwata muntu nebitwala mu maaso so si kubeera mu parliament kimenya mateeka njagala kubuuza gw'omuntu ali wana ategeera njagala kubuuza UPDF ekola ki mu parliament ng'ate yina ministry namba ya defense njagala ombuulire munnamagye yenna akiika mu parliament yalondebwani era mu ssemateeka yamukkiriza okubeeramu kimenya mateeka ekintu kino okubeerawo baateekawo okubega bammemba ba parliament n'okubeera parliament n'okutiisa bammemba ba parliament okuba nti bakola emirimu gyabwe okukiikirira abantu zamukitegedde bulungi nnyo kanyala mutegeere nti Museveni yakuliyetinga ekintu kino ng'akuliyetinga ebintu bye okutiisatiisa bannayuganda kubanga it is on record. Army officers, mostly the UPDF or the soldiers, are not supposed to be in that parliament. It is unconstitutional. Techikirizibwa. Ompulya bulungi. Moreover, it's only in Uganda where you find a military representative in the parliament. That's wrong. What law does UPDF play in that parliament? On behalf of Ugandans, or on behalf of their serving officers who are right now being killed in Congo, Somalia, Sudan, as well in Rwanda. The law of UPDF is constitutional mandate to secure Ugandan borders and safeguard all Ugandan properties and their belongings. Tewali kirala tebali kye bakola mu parliament. Police teyina ba representative basajja ba prison tebalina ba representative. Lwaki bateeka abantu abo mu parliament temwakimanya? Kubanga temwagala kumanya bintu bino tubagamba ati Museveni agezaako okuteeka eggwanga Uganda okuliteeka mu military rule sirole nga temumanyi buli kimu agenda akizingako. Wetwogerera essaawa zino ekyo nakyo mukitegedde kabategeeza na kino wetwogerera essaawa zino ennyanja yonna nga bweri Lake Victoria yasalwako dda amagye gegawamba n'okutwala ebintu by'abantu kati bano bali ku part of Lake Victoria bannayuganda gyabaggyeko ebintu byabwe. Mwana mamaje mandozo ogalaba manje ndi wanene nga ali mukwogera ku WhatsApp naye nga bwempata video nga bwokyowulira ogalaba kyabadde bya white kati bye tubadde tufunye ebyennyanja tandika kutya kakira 5 kataka kakira 5 katugenda kagabanira wakati atakaguze emitwalo 4 abaana
tugenda gabanira wakati amagye wegajjidde ne gabikwata kati omukazi tubadde tutunamusasula nanyinibyo kuba yalina eryato ekitegeera ogalaba anengeze ku mwalo waneeno okukwata ku maato ekigundi kisambu kisanze kitrakita ekiri mu kulima ekisambu kiveewo amazzi gali wala tuyinza nagalengera amazzi gali wala setuuseeyo sinawe empita nange ngati ogayitamu amaato ogalaba amaato ga jjajja wamwe ga mutawani wa jjajja wamwe era go amagye tegabikwata gamuhoozi go tegakwatibwako okitegeera tegakwatibwako kaagano galiwo amaato nooza nga 3 mangi nyanja eri wala nnyo nza mukitegedde kati mwebwe tubaga nti buli kimu 7 akitaddemu amagye muwakana kati otuvuddewo katuno katukozesa eddakiika zino 7 mbannyonnyole ekiri e Congo then tugende wano tuleke tusimbule ekyatulese ekirala alright nga bwe nanyubannyonnyodde ku Lwokusatu nti okulwanagana okuli e Congo kujja tuviiramu akabasa very soon nabalaze amagye engeri gye gasalendalingamu ne mbannyonnyola era aba buli kimu nafunye response okuva mu nsi yonna nabagamba nali manyi nti video zange baganda ebazirawo balina Uganda video zange zirawo abantu bonna abamanyi abantu omuntu ngalimu akasayi ka bantu yugira ntera n'okukozesaamu oluzungu lwaki sitera kukozesa luzungu nnyo 1 nasooka ne mmanya audience yange 2 nasooka ne mmanya obuvo bwange n'obuddo ndi muddugavu seetaaga nnyo okukozesa luzungu kwekaka kwogera luzungu kubanga bwe mbyogera mu luzungu ate bannayuganda basinga obungi tebajja bitegeera kanenga kambyogere mu Luganda wenjagadde okyusa mu luzungu ambikyusa mu luzungu kati abantu bangi bansindikidde response besimanyinako abakongo abantu aba Central African Republic aba South Africa bati ebintu byogera byonna bituufu tubadde tugobera ebbanga lyonna kati bwe nababuulidde story engeri gye bayingira mu magye ga Congo abanyalwana bagewandiisaamu oluvannyuma ne bawithdrawing nga olutalo lutandise ne bagatta ku Rwanda nga baggyemu engoye ne bawaayo n'emmundu buli omu yategedde nti bagobera information kati bw'oyinza okuba nga oli wano ng'oza nti nze njogera ku bannayuganda bokka njogera ku lukalu lwa Africa buli mu videos iraba kinjagala obatege kyenjawulo kyenna ku bantu abalala kati oluvannyuma lw'abantu bano okweyambula uniform ne bawaayo ne beeva mu ggwanga lye bayita eggwanga lyabwe okwekyusa waddewo ne meja omu nga naye ali magye ga Congo eyabadde akozesa communication gadget emu ng'ategeeza abanyarwanda wawe balina okuyita ba M23 wawe balina okuyita ew'okkuba n'okuyingira okuwamba Goma kati bajjuniya be ne bamutegeera oluvannyuma nti yakola communication ng'ategeeza ba M23 bajjuniya bamusanze ng'acommunicatinga okumanya bano abasajja babi omusajja meja yajje simukadi mu simu n'agigaya n'agimira bajjuniya bamukutte obulago bamuggyemu simukadi bafune information nga meja simukadi tagimize meja yamize simukadi yiyo Mama jo, what I want to say. I want to know politique pour ça. On va dire qu'on a ça c'est un problème. What I want to say. What I want to say. What I want to say. Abang ngona eza carte de carte ya Rwanda apa pata ko kuta kaka ndenge akomela ngote mugonzi babuka embanga na bimisango akomela ngote benga ke septembre baké déjà benga embanga bangona Rwanda carte ya Rwanda siko to Rwanda bangonde ba Aliye yango Rwanda Boka ngona se
akomela yango te Na fini yango za yango yango. mama jo tika bisanza sanza yango sanza yango Sanza. sanza Na yata na mangwana. Tome te kachi. Sanza yango. Sanza yango. tika sebetaka te omoni bawande omoni majoro kati ya rwanda meli yango asien ya régiment Azana wana mnoko azotafuna. bakopere yo général mandeko bazoyebisa yo Bukemba masasima na chombo. bimisango mokozi Meja yameze simu kadi nga amaze okuwaayo banne bonna. Meja namira simu kadi nagamba ntayi kutuga obulago meja nga temujja kugi sijja kubawa simu kadi kati byebiri Rwanda naye mujja kula information nyingi n'ekye mba musaba otawono si lwakugwa leero era buli kimugenda kitegeera. So no awo tuvuddewo kati nina omukyala olw'obutamala budde nina omukyala gwe nali nsuubiza ate n'ekiraka mbategeeze na kino mukitegeere. Omwami oyo gwe mwalabye nti kati yaduumira M23 omukongo. Information eyongedde okufuluma wulira bulungi nnyo. Ono oyo gwe nabalaze jo oyo kati gwe batadde ekifaananyi kati yaduumira M23 eyita omukongo. Kati omwami ono yesi mukongo naye kyobadde tomanyi kikino. Omwami ono kusinziira ku information efulumye etegeeza bwete nti DRC military court has issued an international arrest warrant against Colonel Nanga, a leader of Rebel Alliance, including M23, for failing to prevent torture during the ongoing clashes between Congolese army and M23. Bakugambye nti amajega DRC Congo ne koti yawe bafulumiza ekiwandiiko bakuntumye mu mutendera gw'ensi yonna nga baagala oyo omwami gw'embalazi gwe bayita Colonel Nanga akulira ekibinja ky'abeewaguzi era ne bagattako n'abakulembeze b'ekibiina ky'abayeekera eky'abanyarwanda ekya M23 oluvannyuma lw'okukola ebikolobero ne baleka abantu baabwe ne bakola ebikolobero ku bannansi ba Congo abayitirivu ennyo. Bagenda maaso bagamba nti Nanga, the former head of Congolese Electoral Authority who presided over President Tshisekedi, bakugambye nti omwami ono gwolabye ow'amalevu ameeru agamulinga steel wire gwe bayita Nanga, so si enanga very sorry, gwe bayita Nanga ono omukulu gye buvudde katono yakolanga Simon Byabakama owa Uganda Electoral Commission nga bakugamba nti mu 2018 yali chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ak'e Congo era yalangirira omukulembeze aliko Tshisekedi nti yawangudde obukulembeze mu kalulu akaalyo. Imagine yali chairman w'Electoral Commission kati yate ye muyeekera yakulira ati n'ekiri e Congo mwena mbadde mula musajja malevu meero naye temumanyi yandi wabula omusajja kigenza okuzuuka nga yali chairman w'Electoral Commission y'e Congo 2018 eyalangira Tshisekedi nti yawangudde obukulembeze. Kanga basomere mu luzungu kategeere bakugambye bati Nanga, the former head of Congolese Electoral Authority who presided over President Tshisekedi's victory in 2018, the presidential election, has not responded to the arrest warrant. He went into exile in Kenya due to disagreement with the Congolese authorities and joined the Congo Rival Alliance in 2023, becoming the prominent political figure. Bakugambye nti omukulu ono yali chairman w'akakiiko k'ebyokulonda mu Congo mu mwaka gwa 2018 bwatyo Tshisekedi we yawangula akalulu n'amulagirira ng'eyawangula wabula omwami ono bwe bamutaddeko ekibalwa kye bakuntuma okusanga teyalina kintu kyonna kye yazzeemu naye ng'omwami ono kitegeezebwa nti yayawukana bafuna butakkaanya ne Tshisekedi ye n'addukira mu ggwanga lya Kenya gy'abadde ebbanga lyonna era gye yava okwegatta ku kibinja ky'abayeekera abampembe mu 2023 n'okutuuka olwaleero nga balwana entalo zabakati mutegedde bulungi nnyo. Kale awo tuvudde saagala tulwewo okujjako mu ddakiika 3 abasinga obungi njagala bagumya
lwaki njagala bagumya era njagala bagamba ekigambo kino. Nze wano kamwa kwogera sewaana wabula naleta proposal ne mbagamba nti bwe tuba tuli bakutwala Uganda mu maaso era nga tulonda bakulembeza batufu nasaba tuteekewo kye tuyita public debate. Ndi mwesiimu nnyo okuba nti public debate already happenings era bangi mugirabye. Ebaddemu ebisesa bingi nnyo ebyokuyiga bingi nnyo n'abantu bategedde wabula kyengenda obagumya kiri bwe kiti. We munaakeerera ku makya mugenda kufuna positive criticism ne negative criticism. Positive criticism be bantu bagenda okuba abasiimu era bafunye ekyokulabirako ekipya mu ggwanga nti abakulembeze balina kusooka kusunsulwa nga tebalinajja kugamba nti bagenda kwesimbawo. Bulijjo abantu babeerawo baga nti egundi ali mu parliament nga tayogera tasobola kwogera bikibi. No, abantu abamu bajja buzi ne bafuna akawo ne bayingira parliament naye nga baga nti batandika okwogera wali tebasobola kwogera kubanga batya. Kyetuyita omukulembeze amasomero gateragawo debates ne tudebatinga oba okuwakanya mu birowoozo oba okwogera ku birowoozo mu masomero ago twabikolanga. Kwali nga kuwunjula baana kubawa maanyi kuwunjuka mu nkola gye bakola mu public wanda ddala bukulembeze bitwabikolanga. Kati bwe naleta proposal yange eyo wadde eruddeyo neyaze kati ngenda bagubi ba comrade egenda kujja ebintu bibiri. Egenda kujja positive criticism ngeri abantu abakirenga kipya nnyo naye nga ate kirungi nnyo ku lwa future ya Uganda. Egenda kujja negative criticism ku side y'aba NRM abalina commentarity. Nkiddamu positive criticism zigenda kujja nyingi nnyo ne negative criticism zigenda kujja naye njagala otunulira omuntu agenda okuleta negativity ku debate ebaddewo omutunuulire yategeera ddi era basobola omusimba mulumbi ba mu lukiiko lwe lusiwa n'ayogera era byayogera babitegeeza nga bweri NRM yagamba nti ye yeetaaga abantu bagamba yeesisebo era ojja basanga basinga obungi nga ba NRM n'abalala abadde nga bayitira mu kakunguntu okubba obubbi nga tebasobola kuyita mu mitenda mituufu. Kati nakino njagala nakyongereko olwaleero mu nkola pulezidenti empya gyayagala okuteekawo twagala okusindika omukulembeze n'okwewala obubbi bw'ensimbi n'obuli bw'enguzi. Njagala munyongeremu akantu kano buwayiro obwo. Omuntu yenna agenda okujja okwesimbawo ajje ng'ali financially stable somehow ng'asobola okwesupportinga. Tujjewo doubt egamba nti gundi ono gundi yamusponsorinze. Ng'omuntu ono batasobola kusponsoringa campaign ze oba nomination campaign mu kumunominatinga kubanga babeerawo bafunders basobola okufundinga. Naye omuntu wanga tali economical wa financially stable at least stable nga at least kusereza nibadde akose ebitundu 10 ku buli 10 wabanga alinako ebitundu 3 hikan. Naye omuntu nga ne wasula talina nnyumba nga just yeeya bweyiiya corruption tagenda kugwa mu byabufuzi tetugenda kugwa basajja bafere n'abayaaye abatalowooza ku ggwanga. Ekyokulabirako president yajja mu buyinza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali financially well ng'ayagala ensi. That's the difference nange gye njagala mugimaintaining. Omuntu yenna ajjoga nti agenda kwesimbawo ateeka okuba ng'ali financially at least stable. Okowala ebintu byogenda mu parliament otandika okulya enguzi ako nako njagala mukakolaki mukanteremu wabula ekintu kyetuyita negative criticism abo tebamanyi era tembo saagala muntu agenda kukola video bagiwetinga abasajja mubaleke. Eno new chapter tuyigiriza abantu ebyobufuzi bibadde tebasobola kukola tubibayigirize ku national ne ku local level ne ku international level nti buli mukulembeze yenna olina okubeera exposed ku public debates abantu bategera omutwe gwo gukola oba tegukola. Olina byogenda okwogera eri abantu olina era ogenda okujja okudebatinga ng'omanyi kyogenda okudebatinga okimanyi bulungi nnyo. Yes, for starters olwaleero kubadde kulungi nnyo buli abaddewo musanyukidde byayogedde. Manyi Uganda okaba bw'oseka onyiiga bw'okaaba ate bw'omala ne weesekulula ate omala ne weenyiigulula. Kati ebadde byonna nze mbadde musanyufu nnyo. Naye kyengenda okwongerako kiri bwe kiti era kyenataleka essira ku lwokusatu tugaziye ekisaawe
ekira comrade yenna gy'oli bw'olabanga ekifo ky'ogenda mulimu omuntu akusingako amaanyi towaalirira genda onoonye constituency endala tugaziye ekisaawe tetwagala kwonoona bakulembeze tubafiire one nekyenjagala mwongereko ekirala bw'obanga ozze kwesimbawo ne bakusinga please toweewagula agenda kufuuka independent kuba ogenda kwonoona obululu ekyokubiri kkiriza nti mu byobufuzi omuntu kibiina ekiba kikutadde nti gwe genda kola kino please kkiriza kubanga ge mateeka agali mu politics twagala kukyusa bintu bino tukoleko enjawulo wabula ngenda kusako mulire togeza n'owo omuntu yenna agenda okukola negativity ku public debate badde muleke kubanga oyo tategeera era tajja kutegeera kubanga leo oba okwana omukazi ebagiyita manifesto weesoma nebyotaasole n'obisoma n'obiteekawo awo naye nga tolina kyoli mbaata yaneti n'ayina ajja kujja akwananga gwe so nanyini gwe bakwana yategeera kati public debate it is a must kati agenda okuleeta negativity tomuddamu eyo mbaata ne kubanga tamanyi ye kennyini ng'omukulembeze akugamba nti atamanyi era abatamanyi abeera muyizi mu muyigirize genda oddeyo olire verse mu liberal president nti atamanyi abatamanyi abeera muyizi mu muyigirize kati aleeta negativity ku debate ebaddeyo olwaleero oyo abeera muyizi tamanyi mu muyigirize tirotidiwetiti omulumba no kubanga basinga obungi tebamanyi politics bwatambula n'obukulembeze awo tuvuddewo sigenda kuzanya katambi ka musajja mukulu oli Sereko Moses mwakalabye dda abadde musajja musanyusa ebigambo byabiyogedde bulungi nnyo era mwenna abadde tubagala nnyo bali kukola kintu ekyo wabula ngenda basaba anaabafunye kaadi bando batuuze mukole omulimu ogw'okutwala ekifo ekyo nkiddamu this is my message yenna afuna kaadi y'ekawempe nkusaba okwata abantu abo omwenda bonna batafunye kaadi mufune joint meeting mufune memorandum of understanding ku lw'ekibiina mukwate kaadi eyo mugende mujje ekifo ky'ekawempe by all means don't distance yourself from the person who is going to be nominated as NUP candidate. Please join the hands. Mbasaba anaabafunye kaadi before nga tonnaba kugenda kutandika kuba campaign nkusaba ogenda onoonye bakandidate banno omwenda basigaddewo mufune omulamba novandasine ku lw'ekibiina mujoininga emikono tujjeyo kaadi ya Segirinya ekomewo mu mikono gya national platform temusaasaana kubanga buli omwanyi n'abawagizi. First and foremost anaabafunye kaadi tukusuubira okubanga oli mukulembeze omugasi so omwawule tukusubira n'abafunye kaadi oli mukulembeze omugasi mukugatta amwenda ogusigaddewo guyite mutule nagwo ku mmeeza ku lw'ekibiina ku lw'eggwanga mukole mugyeyo kaadi bwe badde obubaka bwange. Alright, kati politics awedde mu Uganda mulimu injustices nyingi ezigenda mu maaso eri bannayuganda batakyasobola kufuna mwasirizi omuli abaana abasajja n'abakazi abatulugunyizibwa mu ngeri y'omwendala. Sitera nnyo kukola video nga nyingira mu program ez'ebizibu by'abantu naye nawaliriziddwa okukola ekintu kino kuba omukyalo n'abanyigirizibwa oba famire zinyigirizibwa zino zirimu omuntu omunene nga Attorney General Wekajansi anyigiriza bajjabe olwabbaawo abo okufa n'abatwalako ebintu ng'akozesa state machineries n'okuba nti abajjako ebuyambi n'okumenya ebintu byonna. So olwaliro ngenda sooka basaba for the first time kankole ekintu kino bannange. Nkola nnyo politics naye omukyala yazze bambi ng'akaaba ng'alina obulumi buli wamu ku poliisi batuusewo mbamateeka batuusewo tebafunye buyambi n'agamba kayite ku media ng'omuntu gwavunaana Attorney General Wekajansi bamuyita Kwikiriza Charlotte mwena mumanya abantu b'Ekajansi n'abali mu Kampala akozesa office za gavumenti amagye poliisi okutulugunya bajjabe okubatwalako ebintu ate nga nabo balina abaana. Kati nange ng'omuzadde nga yalumirirwa abantu nsazeewo lwaki lwaliro mpiseewo ka message kano wabula ngenda kukola disclaimer. Omukyalo ono yatuukira wiiki ewedde ne mugamba mpaamu time olw'okulowooza ku kintu kino ne musaba namba ya mukyalo oli gwebagugulana n'agimpa ngezezzaako okukontaktinga omukyalo oli before nga sinnajja kukola live. Omukyalo olabeka ali ndowooza yeewulira nnyo nti bali mu class ya waggulu tasobola kwogera n'abantu okusinziira ku mukyala bwe yanyinyonnyola n'enkyengezzaako kubanga sitera nnyo okusala gwakawala nga sinawuliriza gwakalenzi
niyo omukyala musindikidde message ne musindika voice note mwanjala kwogera ku nsonga ABCD ta respondinze kadoza na responding nga munna atandise okukola nga atandise ku addressing ensonga zino ajja kunoonya then ne mu platform njagala mulizo obulumi abantu bayita mu sono yekka ne first time njagadde nkikole ku omukazi ono ne bajja banne abayita mu mbeera embi njagadde mbasabe muwulizo mucha agenda kungena mukubira simu abagambe ensonga ze bulungi nnyo temuvaako muwulirize olwalwa mukyalo ono bano abakyala bano olujja kuba luko ku family kubanga family zine ebizibu bingi nnyo nga makotte bakyasobolayo njala muwulize bulungi nnyo mukyalo kante ko wano omukyalo nakuba essimu muwulize ebigambo bye wabula naawe njagala obeera omuwuliriza omulungi nga byowuliza oteekamu obwongo n'opiikinga kubanga naye biga byagenda okwogera byogeranga ye omukyalo omulala bw'anaabazze ajja kweyogera njagala bukyayogera you pick in interest n'okumanya biki ebituufu n'ebikyamu mu byagenda okwogera kubanga ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiya nti ngenda kulira ku bantu bange kampita omukyalo ono. Hello. Wasibyota nyabo. Nyabo, oli live wano ku Lumbye Broadcasting Service. Kure ensonga zo ziwandiiriddemu kati ensi ekuwulira essaawa zino. Njagala obuulire abatuuze bannayuganda bonna amanyago then lubavire ku ntono buli kintu kyonna ensi ekitegeere. Then omuntu gw'onooba otusembese naye n'ajja tujjamu obuvunaanyizibwa naye ayogere ensi esalewo. Bulira abantu amanyago otandika olugero oyina eddakiika 40. Aya abampuliriza basebo n'abanyago naye yongera ku ddoboozi yogera ng'alina amaanyi. Abampuliriza basebo ne banyago okuva mu nsonda z'ensi yonna nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno ogwogerako nammwe amanya n'eddoboozi bampita Mbabazi Nice Twikirize okuva Kabaale. Omwami wange baali bamuyita omugenzi Mr. Justus Rujenje baali bamuzaala Kabaale Bukoora. Olugendo lwe yali alina abakyala 4 be yali yazaalamu abaana nga tulinawo omukyalo omukulu gwe baali bayita Mama Natasha gwe yazaalamu first born we bamuyita Natasha ne wabaawo omukyala owokubiri gwe tuyita Kwikiriza Charlotte essaawa zino State Anthony Kajansi yali Ligo wife ne wabeerawo omukyalo mulala owokusatu gwe yazaalamu abaana 3 gwe baali bayita Anet Nakagwa yazaalamu abaana 3 nange yasembayo yazaalamu omwana omu. Omwami wange ono namusinkana 2017 yali musajja mulungi and really he was a honest man. Ekigambo kye yagezanga nnyo okutuukiriza ng'abantu abalala bwe babeera. Omwami waffe ono yatwanjulira bakyala be bonna n'abaana be bonna be yali ayina ekika kye n'abazadde be abaali nga bakyaliwo. Maama we yafa 20 naye gwe twaziika e Bukoora. Then omugenzi Katonda yamugya mu nsi nga 10th November 2022. Omwami wange ono ebiseera bye namala naye kuva 2017 yayinamu problem ya pressure. Ngeno problem ya pressure yatunyonyolanga nti abakyala be abangi bonna baali bakola ng'obuvunaanyizibwa bwa maanyi ng'agamba alina okumira eddagala ku makya ssaawa 7 ne ssaawa 1. Ebiseera bye namusangiramu yali anoonya omuntu asobola okumulabirira ng'abeerawo full time okulaba nti ssaawa 2 aba alidde emmere oba ekyenkya oba caayi, ssaawa 7 alidde ne ssaawa 1 asobole okumira eddagala. Nawulira okusaba kwe n'esalawo n'engamba kambeerewo
kubanga yali muntu wavunaanyizibwa eyatuukirizanga ekigambo kye. Abakyala be bonna yali abalabirira, buli mukyala yali yamuwa amaka ge mwabeera. Omwami wange ono olujenje kisinga okunduma yali yafuuka taata, yafuuka maama, yali muzadde okusinziira. Buli mukyala engeri gye yali muteeka ewuwe yali nga buli omu amulabirira gye yali abeera. Ekyomukisa omubi 2022 yalina pressure nyingi kwogwo omwaka. He was a businessman, he was former a URA person. Kale yalina emirimu mingi gye yali akola. In that year 2022 embeera zagenda nga zikyuka. Kati omwami wange ono yalwala pressure, yagenda ku faamu n'amalayo enaku 4. Bwe yakomawo yali takyalo oli gwe twali tumanyi, yalina emisango mu kooti nga waliwo abagezaako okubba ettaka lye. Zaali ssaawa 7, embeera ze ne zikyuka, ne tumuduusa mu ddwaliro Gwatiro. Bwe namutuusa mu ddwaliro Gwatiro we yasiza omuka gwe ogw'enkomerero. Abantu bwe twayita abantu okujja tukubye enduulu, omugenzi atuvudde mu maaso. Ono omukyala bwe yajja yanteeka mu komera ng'agamba nze nasa omusajja. Mu komera namalamu ennaku 5. Postmortem report bwe yafuluma, famire n'abantu abalala ab'emikwano bali wamu naffe okulaba nti tufuna obwenkanya. Postmortem reports, former doctor we gwe twali tumanyidde nga bw'alwala tugendayo yali Dr. Byarugaba, and he was one of them abakola postmortem report ne bagamba nti atale veini yayabika n'ava mu nsi eno. Bwe nafuna bond bwe twagenda okuziika e Kabaale, ono omukyala St. Anthony yateekawo amaanyi mangi nga tayagala bakyala abalala bagende baziike n'abaana abalala baziike. Mu famire twalinamu abantu abakulu abagezaako okutuyambako era tubeebaza. Major General Kasooka, Major General Mutebire n'abantu abalala baalaba nti there is peace at Bariyo. Ne bakuuma olumbe okulaba nti there is peace. Naye omukyala tekyamumalira, ya influencinga nnyo nga tayagala baana abalala ku lumbe babanjule. Era ekyavaamu yateekawo oda n'agamba okuziika tekuliiwo, mpoza ba famire baba basigalawo. Era ekyewuunyisa abantu bonna baava ku lumbe ne bagenda. Omugenzi twamuziika ssaawa 3 ogw'ekiro. Ekyayewuunyisa ensi yonna okulaba nti omugenzi ekitiibwa kye yali alina baamutwala ng'omubbi w'enkoko. Kuva nzaalibwa sirabangako omuntu gwe baziika ssaawa 3 ogw'ekiro. Naye ono omukyala yawangula, speech zonna n'azisazaamu, abantu ne bava ku lumbe ne bagenda. Omugenzi ne tumuziika ssaawa 3 ogw'ekiro. Ekyavaawo following day ne bagamba nti bateekeko famire y'abaana balabe bano baana bagenda kuzzibwa batya. Yalulingawo n'agamba tewali family meeting agenda kubimaliriza. Buli mukyala yaddayo Kampala gye yali abeera, tulabe ekinaavaamu. After 3 months ne tubuuza ku ba family olukiiko teruliiwo ne bagamba St. Anthony yagaanye n'agamba ajja abimaliriza. January on 23rd nafuna leeta yampandiikira ebbaluwa nga ngoba mu nnyumba ng'agamba nti ennyumba ayagala kuginoveetinga therefore ayagala nve mu nnyumba. Kyenva amubuuza, gwe mu nnyumba yo nga tebakugobyemu, lwaki ongoba mu nnyumba omugenzi teyandekamu n'omwana? Banga gye tumazeewo ng'omugenzi wali nga wali toyombanga. It was January. Then in March yajja ne bakanyama nga bambadde mask nga yina poliisi, ebintu byaffe ne babikanyuga wabweru. Nagezaako okukubira poliisi kira era neebaza DPC kira aliwo kati. Yatuyamba na interveninga n'agamba omukyala
buli mukyala abeere ewuwe until the estate gets an administrator. Era nagende wa administrator Mr. Kasiibayo mu office ye ne tusaba ateekeko olukiiko gwa family estate efune administrator. We see how our kids can be helped. Kirungi yayita olukiiko ogwa family where we did not get justice. Omukyala yampandiikira ebbaluwa nga ngamba ayagala DNA ey'omwana wange. Ne tusaba administrator ne tumubuuza DNA bagenda gikola naani? N'agamba nti yalina omusaayi gw'omugenzi. Ne tumubuuza omusaayi yagugjawa? N'agamba nti omugenzi bwe yali mu mokyale poliisi mbu ye yamuggyako omusaayi. Ne tumubuuza waliwo memba wa family yenna eyaliwo okakasa nti omusaayi gwe baagyayo gwe tuyina? Ne balulinga out tugende tukole n'omusaayi ogwo bwe batetwagala abaana baffe tebagenda funa buyambi. Ne tusaba administrator oba doctor akola ku DNA ne tugamba bakebere abaana we see if there is any relationship in kids abaana bana ba mugenzi. Ne tukiriziganya gwe twatuuka ku ddwaliro ewandegeya government lab. Doctor yajja n'agamba nti yalina omusaayi gw'omugenzi. Ne tumugamba twateesa bakebere abaana. Omukyala n'agaana. State Anthony kuyikiriza n'agamba yalina omusaayi tukozese okuba tetwagala tetugenda funa buyambi. Doctor n'agamba tuddeyo administrator ye mwennyini awandiikira eddwaliro. Twaddayo administrator yawandiikira eddwaliro ne tuddayo okukola DNA gye twakola successfully ne tulinda results zikomewo. In that yaddamu nampa eviction endala nga omusaayi tegunakomawo. Ekyampaliriza okugenda wa administrator general okumubuuza results ze twakola oba zaafuluma. Administrator general yanziramu he's not interested in DNA. Nenzirayo nengamba kati njagenda ku ddwaliro nze nsabe ng'omuntu eyatwalayo omwana. It was a Thursday ne tusoma mu mawulire nga administrator general yamuwadde certificate of no objection afuuke administrator ye ne mutabani we. Kati twasoma mu petition gye yateeka mu kooti ng'omwana wange tamutaddeemu ate ng'abalala abataddemu nengamba oba baafuna results nze tusaazifuna. I rushed and logged in a caveat. Era nebaza kooti family court ya granting a caveat newulira okusaba kwaffe. Nengenda ku ddwaliro ewandegeya okusaba results. Eddwaliro ne ligamba twabalinda dda mufune results naye twaziwa administrator. Ne mbagamba mbadde mbasaba omukazi wange oba mu nnyumba mumpe DNA results oba mwana si wa musajja nakyo tukimanye. Tebaali babi era mbeebaza bampa results nga bagamba nti DNA sample gye twatwalayo okukebeza abaana did not match with all children, all the 9 children of the late. Even Charlotte's children did not match with the sample. Kyemba mbuuza eddwaliro nti kye bamugamba nti abakyala bonna baayenda omwami waffe yali talina mwana n'omu ku nsi ate bw'aba talina mwana ku nsi lwaki omukyala yadidde mutabani we n'amufuula administrator. So I rushed to court. I opened a civil suit 93 of 2023. Nga nsaba kooti ye ekole proper DNA eyaayo. Ono mukyala emuwe restraining order aleme kutugoba mu nnyumba nga tanaba kutegeera the true children of the late. Engeri gy'akola mu kooti, she has influenced court since 2022, 2023, 2024, now 2025. Emisango tebagiwulira ndowooza kooti ziri bize nnyo. Teyakoma ku ekyo abaana b'omugenzi tabawa buyambi estate agikozesa ye ng'omuntu. Ekyo twakigumira ne tugamba kati buli mukyala tobe n'abaana be mpaka kooti bw'erituwa justice. Restraining order nti kooti emuwe order abeere ewuwe buli mukyala abeere ewuwe mpaka bwe balimala emisango. Still naye baagaana ogiwuliriza. Ne tugamba kiki ekiriwo
okuddayo mu kooti bakiraka batugamba nti fayiro zaffe zaabuze ne tugamba kooti ziina amagulu lwaki ezaffe ze zibula nengenda mu maaso ne mpandikira ebitongole ebyenjawulo nagenda mu Legal Aid nengenda mu FIDA bwe natuukangayo nga bamukubira essimu nga bagamba kimu I can't appear anyone when matters are in court ne mbagamba emisango tebagiyita kati Legal Aid nempa pro bono lawyer newandiika omusango enakawa bwe twatuuka enakawa balooya bwe bamumiitinga tebakomawo aba influencinga okutuuka mu kooti lawyer yaja omulundi gumu second session lawyer teyakomawo kati omulamuzi Charlotte kyava asaba nti nze muliyirire $5,000,000 okubanga namuwa babira mu kooti when she is not an administrator nange nembuuza omulamuzi then why is she evicting me from the house when she's not an administrator mandate agijawa justice delayed is justice denied asigala influencing nga bwe batutambuza ebyo byonna tubadde tubigumidde neŋŋamba nk'omukyala kanje ye ndabe nti nkuza omwana w'omusajja on 24th last year yaja ne bakanyama no June yaja n'abasirikale bambalwa nga bambadde uniform naja n'ebimotoka birina materials omusenyu siminti amayinja ne bagulawo gate by force ne bayiwa mu compound n'agamba yagala kumenya ennyumba azimbe kyeva ngamba omusirikale nengamba gwatalina eviction order mutogoba mutya wano nti mudimolishinga muzimbe ne tuddamu ne tukubira DPC kira n'akubira abasirikale n'agamba muve mu maka g'omukyala emisango giri mu kooti era bu video weebuli kati ekyavaamu ne basiriikiriramu kati November 24th last year zaali saawa emu zaakumakya nga ngenda kukola nali sinagulawo olugi maida mpita ati anti waliwo abantu balina jambiya bali ku mulyango kyenva mbikula katen ng'abantu balina jambiya balina hammers balina enyondo balina ebiti beesibye masiki bagamba gulawo oba twaganya ogulawo katutemateme naye tuwagala tutwale omwana kyenva mbuze where is the problem batandikirawo okumenya negamba yiyi nkoze ntya nembaako gwenkubira abapoliisi bajje batuyambe poliisi mbalwa gyakozesa etuli kumpi yalwawo okujja nenkubira kate poliisi nga nina gwemanyiyo n'akubira DPC n'agamba omukyala gamba b'ebijambiya batema ennyumba ye bagenda kumutta bayanguwa okujja kati we tubeera omugenzi yali ayinawo ebbaala ayinawo sawuna office ze wezaali kati ng'ennyumba zaffe yaziteeka emabega kati abaatumenya mbamanyi bakola mu bbaala kubanga kati omukyala yalwaninga estate akozesa hooligans ababeera omwo mu bbaala n'abalala abakolamu akyusa buli lunaku be baali bamenya kubanga nali mbalaba nga mbabuuza mwagala ki poliisi bwe yajja yakwata abantu banna bebatwala ku poliisi kati following day nagenda ku poliisi nangamba mbu babawadde bond nangamba but you didn't do palega identification kugamba nti ono mmanyi ono simmanyi nanga nange sinze nabawadde bond teva mbuuza DPC abasibe mwabatadde kati kiki ekiddako how can we go back in the house gyabadde basitematema nejambiya nagamba nti fayiro bagenda gitwala mu kooti netugamba katulinde omukyala netugamba ate temuyise omukyala kukola statement nagamba nti omukyala bamulise yaganye okujja naye kati mwe nga poliisi omukyala abalemeredde bw'aba abalemeredde kale mutuwe obukuumi mumpe amadinisa gaagano nzireyo ennyumba ngizimbe siina wembeera abaana n'ababeezaawa ne bagamba this exhibit we shall take it to court nengamba kale kandinde nengenda kulaba RDC nengamba RDC omukyala yamenye ennyumba yange sirina wembeera n'omwana tetulina protection nagamba kati tugenda kutuza olukiiko gwa famire omukyala tukole ki tumuyite n'awandiikira tawuni kiraaka nengendayo tawuni kiraaka bwe yamukubira essimu yabagamba nze tewali wengenda nga si kooti kyebava bamubuuza ku ssimu ate bw'oba ng'obanye emisango egiri mu kooti ennyumba y'omukazi wamenye yaki kati fayiro oyo n'agamba yagitwala mu kooti neekomawo nga bamugamba gende ayite state Anthony akole statement
yagaana okugenda ku poliisi oyangamba ye tasobola kukwata State Anthony kubanga yabakulira. Tuwandiise petitions nyingi ne tuwandikira ebitongole bya poliisi mpaka ewa IGG wonna tugenzeeyo naye n'omukyala simanyi oba Katonda ku nsi simanyi kubanga ku ground bw'aba ajja kukola ebikolobero bye ajja ne kyamaneero si wano ne tugamba justice ng'etubuze tukoze eki kati tuliira ku nsiko buli wotambula kukanga ogamba ku luno bagenda kunjako ebisa. Twebuuza gavumenti ya Uganda, there are people who are above the law like this. Kale tubuuza mikwano b'omugenzi yalina emikwano mingi abafamire bo baagamba nti omukyala yatulema twatuza meeting n'agaana kati engeri gye mwagenda mu kooti kekole ki kebalamule byebyo basebo ne banyabo. Tusaba obona omukyala alina mikwano gye tusaba ensi kyetunoonya kimu abaana b'omugenzi bafune obwenkanya DNA ebintu byonna bye baakipula tufune obwenkanya abaana atilisi bamanye ekika kyabo ebirala bwe biganya atilisi omwana amanyi nti eno gyenva ne bweba nga saafuna ku kintu kya taata. Byebyo mukama wange. Alright, omugenzi yafa alina abantu babanja. Yalina abantu bangi be yali abanja. Mention. Katono omukyala ekyewuunyisa omusajja ono gwe baalanga nti afudde kyebasooka okukola yali kumenya ofiisi ye ne bajjamu ebyapa ne bajjamu endagaano ne batwala buli kimu. Abantu abamu be yali abanja be twali tumanyi n'emisango gye yali alina mu kooti nga bali banyaga amataka ge. Twalewuunya omugenzi yali alina 2 square miles ez'ettaka ekirya Ndongo. Ssaawa zino omukyala atunda alina beyekobaanye nabo batunda estate bagimalawo. Mu mikwano gye be yali abanja era be tukubira emiranga Minisita Bahati, where are you? Omugenzi yali mukwano gwo mwakolanga mu business era kulumbe wagamba ojja kuyamba abaana b'omugenzi. Muli ludda wa lwaki temujja ne mutuyamba? Minisita Bahati bali mubanja setemeka. Zaali $8,000,000. Era omugenzi nga tanafa yagenda kumubanja lwali Lwakutaano. Yakomawo nga gamba ngenze kulaba omusajja aganye ne kundaba ate nga mwali mu office. Yabanja mpaka olwe yakoowa. Alright. Wanyumizaako abakyala omusajja bye yali alina yalina abakyala bameka buli mukyala alina abaana bameka era abakyala bali ludda n'abaana bali ludda kuba twetaaga kumanya abaana bali ludda boogere bonna lumu. Omukyala Nakagwa Aneti alina abaana 3 babeera Sonde. Then omukyala Aneti owa first born Natasha abeera Kasubi naye maama we abeera mu kyalo Kabaale. Abo baana 4. Then State Anthony Kwitiza Charlotte alina abaana 4 era abeera nabo nange nalina omwana omu. Abakyala bano bonna boyogerako omwami yali yabazimbira oba bali banyumba za bupangisa? Buli omu yali ayiri wuwe. Kati bonna bafeesinze same problems ofeesinze oba gwe particularly gwe yataakinga gwe? Bonna tebafuna buyambi. Kati ono omukyala omulala bagezaako okuloopa. Bwe bagenda okuloopa mu family court, Justice Karanda yabagamba tagenda kuwuliriza nsonga zaabo kubanga this woman is not an administrator until my case is solved. N'agamba te engeri gye twateekako caveat tumala kunoonya administrators era omusango gwe twali twateekayo twali tusaba estate eddeyo ewa administrator asobole okulabirira abaana bano mpaka emisango nga bwe girigwa era bonna babonaabona. Tebalina buyambi nga bwe tugamba school fees, health care, emmere tebalina buyambi buli omu yeefaako yeka. So nga bbawo tannafa mwalina obukubagano ng'abakyala be oba tewali bukubagano? Bwali tebuliiwo. Bino byonna bibaddewo ng'omugenzi amaze okugenda. Okay. Kati bweyagala public ekuyamba ekikuba abantu ko bali kuno bakuwuliriza video bagisazeesazemu era eri mu kutambula yagala public ekuyamba etya?
tusaba public etuyambe tufune obwenkanya abaana b'omugenzi bonna bakole DNA eri proper tutegeera abaana b'omugenzi bano baana tebalina musango buli muntu azaalibwa Katonda bayasalawo abeere mu nsi baleme kubonaabona ate nga taata waabwe yakola ebintu. Alright, abantu baka babuulidde nange ngenda tutwala eddoboozi lyange digattako omukyala Charlotte Kwikiriza Attorney General ow'eka Jansi nga gwe mukyala omukulu. Maama nsaba kukusaba nkutegeeze nti mu nsi muno tuyita mu buyisi tuli mu kkubo. Njagala ofunemu akantu k'obuntu okitegere nti bbawo bwe yakukwana yalina obuyinza obukwana abakyala abalala era bbawo buli muntu yali amulekedde ebintu ebyegasa naye ggwe olw'okuba nti oyinza okuba tolinamu kabuntu n'osalawo okola effujjo. Njala kutegeeza omukyalo n'ebigambo byonna bw'aba ayogedde nga si bituufu ng'obiwakanya nakusindikidde dda message nga njala kusooka kukubuuza sayidi yo n'ogaana okukwata essimu oba n'ogaana okudda mu message yange. Nze sitera nnyo okuyingira mu mboozi za famire wabula mpulidde obulumi bw'abaana abaana bano abalala batali ba mukyalo oyo nga bali mu kubonaabona essaawa zino ng'ate kitaabwe yakola mu makya n'olweggulo okubanga weebali. Kati mukyala Charlotte Kwikiriza Attorney General w'eka Jansi ngenda kukusaba maama nga bbawo bwe yakola ebintu bino n'afa n'agenda gy'otamanyi gy'ali naawe enkya osobola okkera ku makya n'ofa ebintu bino n'obireka naye enjawulo gy'olese mu baana bano okubaawukanya abooluganda mulina abaana abataneetegerera gw'okiraba ng'ekikwanguyira essaawa zino olw'okuba nti bali bakazi banno bajja banno naye bwe si kyoba busiba olumya baganda b'abaana bo n'omugenzi gy'ali tatudde. Maama ngenda kusaba wadde oli mulamu oba oli Attorney General oli munnamateeka eno ensi tuyita mu buyisi osula mu buliri n'abalala basula mu buliri emmere gy'oli abantu gye balya tewali muntu asinga maanyi wano okuggyako Katonda. Ngenda kusaba wekkakkanya ku lwa famire n'abaana b'omugenzi bambi kwatagana ne baganda bo wano mu Buganda tubayita bajja mukwasaganye ensonga zino jjamu amalala teweyita wa kitalo nga bw'olowooza oli muntu nga gwe omukka gwessa gwe bassa saagala oleete buvunaanyizibwa kuleeta bantu kubateeka mu mbeera nkyamu kubanga ffe tuli bantu ffenna. Saagala ogende nti banno ogenda baliisa akakanja nedda wekube mutima wekkakkanye kubanga omukyalo ono ne banne buli omu omusajja aleka amuzimbidde amaka ng'era alina abaana bano mugenda baleka mwenna abazadde abaliwo ng'era kitewe yabaleka naye banaasigala nga tebakwataganye bagenda kweyitako batya era bagenda kusinkana batya mu bulamu bwabwe. Tuzaala abaana bano si lwa nsobi naye bw'onoba ng'olina omutima ogw'obutayagala kuwuliriza banno ng'ate yali abagatta yagenda kitegeeza before era wali muzibu nnyo mu ntandikwa naye ngenda kusaba ekigambo kimu mukyala Kwikiriza Charlotte wonna wooli Attorney General w'eka Jansi mu bubaka bukutuukeko bw'oba olina kyowakanya mu information muganda we gy'afulumizza olwaleero nakusindikidde dda message mu inbox yo oli waddembera okusaba platform n'engikuwa public n'ekuwuliriza. Bibadde ebigambo byange Abannayuganda mwenna abamanyi omukyalo no office zayogedde n'amanya g'omukyala gayogedde bambi muyambe omukyalo tetwetaaga nnyo injustices eri abaana abato. Nze ekintu ekikwatagana ku mwana omuto n'omukazi siteesa kubanga abantu bano si bamaanyi nnyo nga ffe abasajja. Nnyongera obajjukiza nga nfundikira akatambi kano gwali eyeepika mu kutwala ebintu by'abamulekwa by'otaakolerera naawe ali eyeepika ng'olowooza osinga amateeka. Teri mateeka gasinga Katonda ge yateeka mu bulamu. Amateeka g'obulamu gali nti kola by'olina okukola ng'obudde bukyali n'abala bagende era tuli wa kitalo nga bw'olowooza twali tulebe banene emirabbe engalo. Ku nsi kuno tuzalibwa kuba na mirembe si kukola ffujjo kutulugunya balala no buli muntu alina ensonga lwaki waali era Katonda yasalawo mutwala. Nfundikira ebigambo byange bino mukyala gwe ng'akusiibula omukyala bw'anaaba azze nja muwa platform bw'anaaba tazze ng'agezezzaako kuddamu okukulumba n'okukola obukyamu essimu yange ebeerako 24/7 nja kuddamu ku platform enseewulire. Bw'aba awulira nga bitukoze bikyamu nga twasuse Musa bayogereko n'eggwanga ayogere n'agaana Mukama ajja tujajinga ne kulwa Katonda n'ensi yange kusaba Mukama akume wonna wooli osobola okugenda okunoonya ekigule magaliddebe okuza omwana oyo si nsobi naye bw'anaaba akuza ajja bitegeera ne mukyala gwe Charlotte Kwikiriza Attorney General w'eka Jansi nkusaba wekube mutima mukwano ate olina abaana bakulu mbalabyeko wano nandisuubira nti abaana bandibadde bagamba nti baganda baffe bali luddawa ekyandibadde ekirungi ennyo oleme kwawula mu famire olw'ebintu bikolwa bukolebwa ate era bitwalibwa. Kale kulwa Katonda n'ensi yange mukyala gwe nkusiibudde Mukama kuume ebisigadde n'obombuulira. Kale Mukama kuume.
Alright. Omukyalo nali musubiza lwa kusatu naye waliwo information gyanizo okuwa ne skipping olwokusatu ne muteko olwokutaano. Ekifaananyi kino kimuwulidde olwaleero tekiri kuwona omukyala kiri mu famire zonna. Ne muganda wange ali eyo g'omusajja naawe ali eyo mukazi ngera kugamba ekigambo kimu. Ebintu biri mu nsi bye tusinga okwagala bagiyita mirembe. Bagiyita mirembe. Ne bw'onobanga oyina ennyumba ziringa za Sudiru Paleria za Makazumba gazande ebyo byonna byakwewunda. Omugenzi Michael Jackson yalina ennyumba nga bisenge 68 naye ng'alina obwana busatu nga n'ebisenge bimu tabisulamu. Baamuzika mu futi 6 ku 4 n'abalala. Njagala osooke ng'otuule woofumiitirize bino ebyokunsi bitumenyera bwereere teri agenda na kintu. Emmere gy'olya otulo tuwebaka n'amazzi g'onywa n'abaana b'olabako nga basanyufu byebyo ebisigadde byonna byakwewunda. Mulekerawo ettima n'okwagala okufiiriza abantu. Ate n'ekyenyongera obbajjukiza teri alina buyinza ku bulamu bwa muntu. Yesu ojja mmotta osanyuke ng'avuddewo. Naye tayimu naawe genda tuuka ojja kusasula ate oyinza okusasula obubi nnyo. Kati abaana 9 bonna babonaabona olwa mukyala kubanga atonejje n'akozesa ofiisi. Netatunulidde musaayi guli. Bali enkyeri bajja okubeerawo nakino kankibajjukiza. Mwabayita ba step father ne ba step mother nga temwagala abaana b'abantu balala. It wasn't a coincidence abaana bokubanga bayawuka ne bazadde bokubanga gwosobola omulabiro w'omucunya. Omwana gw'ocunya enkya asobola okubeera president, asobola okubeera ekintu ekinene. Singa wamuyisa bubi asobola okutegeera, tasobola kutegeera naawe ajja kucunya. Ekintu kye muzimba mbaana kye kintu kye bagenda okukuliramu. Buli muntu ogenda omuleta step mother mubi si ba step mother bonna babino kiri kiba muntu nga muntu mubi munda. Eyo ba step mother abakozizza abaana babajja baabwe ng'omwana ayagala step mother n'okusinga nnyina. Eyo ba step father bakozizza abaana abatali baabwe abaana ne baagala ba step father n'okusinga bataata baabwe. Ekintu kiri eky'obukyayi n'obubi kibeera munda oyo muntu oyo kibeeramu so si nti bakutonda step mother mubi no. Buli babukyamu bwa muntu nti omuntu mukyamu mubi. Oyo step father yeno ba step mother alabirira omwana omulungu alabirira omwana amukuza nga siwe ogwo guba mutima kye tuyita humanity. Ne step mother akuza omwana wa mujjawe nga tamukubye wabula amukuziza bulungi ekye tuyita humanity ye muntu omutuufu okubeera naye mu nsi. Wabula omuntu g'olya musimanyize sibira na mwana wa mujja wange total nonsense. You are not a human being. Omwana oyo tomanyi kikyagenda kubeera nkya. In fact oyinza okuba ng'olina abaana nga 10 bw'azaala musajjawo naye ng'omusajja azadde omwana ebweru n'amuleeta ewaka n'omucunya. Nkulayirira abaana bo bonna basobola okusiraana omwana oyo gw'ocunyizza n'avamu omuntu obuvunaanyizibwa. Katonda ogenda munenyaki? Katonda ogenda munenyaki? Nkugambye osobola okucunya omwana w'omukazi nkuba gw'olinamu ka personality kalimbe sibira na mwana wa mujja wange. Ababo bozadde nga balya bulubandi basomera masomero ga bbeeyi ng'oli gw'ocunya atafuna buyambi n'avaamu omuntu obuvunaanyizibwa mu ggwanga nga bawo bonna basiraanye completely. Ogenda kikola otya? Tozanyisa maanyi ga Katonda. Ffe tulina famire ze tumanyi nga bakozizza abaana batali baabwe ng'abaana bali successful era nga kizibu nnyo n'okutegeera nti omwana si yamuzaala. Nga kizibu nnyo okutegeera nti omwana omukazi oyo si yamuzaala nga n'omwana oyo ayagala omukazi oyo n'okusinga abaana be yeezaalira ng'omwana ayagala omusajja oyo n'okusinga abaana be omusajja be yazaala. Njagala muyite kye tuyita humanity. Gw'omuntu gw'olaba nga nzisibira mwana wa mujja wange oyo ne waba eyo tule mbwa za ku kyalo. N'osanga omusajja mweze sikuza mwana wa mukazi gwe yazze naye naawe tolina buvunaanyizibwa bwanga oyagala omukazi akwagale sooka omwagalire omwana we gwazze naye. N'omwana oyo ajja kwanguyiza obulamu ayinza n'okuba omugaso n'okusinga abaana bo kuba naawe tomanyi bwe wajja. Bayinza okuba nawe nga bakwenda bwenzi okutuuka wooli naye ne mwefuula ab'ekitalo ne mutandika okuliisa abaana babandi akakanja ne muboola abaana babandi kubanga mwe mweyagaliza. Nina obubaka bwe mwejala obufundikira nga mbagamba. Olwaliro wendi njogera enkyanyiza obutabaawo esobola okujja omuntu omulanga mubi nnyo n'okunsinga mu kwogera. Kiba kitegeeza nti emirimu egyange ngikoze. Okitegedde bulungi nnyo? Kati goboddaawo
noloza nti gosinga okubeera omukambwe no mala biseera abakambwe bakyazaalibwa abantu ndagala namu teziggwa mu lusuku buli lunaku beera lulagalo lujja ku musana mu nkuba n'ebiseera lujja nga lugenda kubeera bwe bulamu bwe tuyita mu lwaleero mukendeeze ku bukyayi n'obusungu tekirina kye kikujjako okuza mwana ataliwo ate omwana oyo amanya nnyo ky'omwagala n'okusinga olaba obeera n'embwa gy'otazaala n'ogiriisa n'oginywesa n'ogisenya amannyo n'ogitwala bagikuba empiso what about a human being asobola okuyamba mu bukadde bwo goloza lwaki abazungu baadoputinga abaana either abazungu baddugavu kubanga kimuli mu mutima that is what we call humanity n'amukuza n'amulaga buli kimu n'amulaga ensi ekituyita humanity naye okubanga bw'oba osobola okulunda enkoko nga sigwa bisejji kitegeeza n'omuntu osobola okubeera naye bw'oba osobola okulunda embwa nga sigwa ogizaala lwaki tolunda muntu n'omukuza njagala tuyige enensi tuyita kompita muganda wange akoya ajivira tuli mukka mukendeeze ettima mukendeeze obukyayi wabula kyosiga kyokungula ettima lyolaga omwana wamujjawo bajja ddiragowo kubanga togenda kuwangaala bajja batamulage mutima omwana oyo ajja kusanga ebizibu mu ssomero oba ajja kusanga ebizibu mu community oba ajja kusanga ebizibu ku mulimu gy'akola ng'asasulira ebikolebwa byo naawe omusajja bw'otyo bw'okyawa omwana w'omukazi gwe yajjana ng'omucunya nga tasobola mumulabirira naawe abaana bo osobola okuvaawo enkya ne bafeesinga ensi kyosiga kyokungula tosiga sere n'okungula kawo bw'osiga essere ojja kufuna ssere kyetuyita eky'obuntu kintu kitono nnyo kyekiwalanya abaganda omuganda akyaza omuganda tayagala kumanya gwane as long as nti oli muntu wa bulijjo naye ate bamusasuza mbukyayi era tetulekerangaawo okukyaza wadde okubeezaawo abantu kubanga ekyo kya butonde naawe njagala kusaba kyusa embeera ze ez'obuntu nga bwokera n'ogenda ku kyaki nga bwogenda okusaba tomulabangako bwafaanana bw'oto oba otwala obulamu bwobwo nti katonda akuwadde obulamu n'ossa omukka tomumanyi naawe yamba omuntu gw'otamanyi omugye mu kizibu ate tokolerera mpeera nti omuntu agenda kukuddiza no abantu mugamba mbuze nzimba kyakifuna empeera mu ggulu tojja gifuna yamba abantu abali mu kifaananyi kya katonda ojja kufuna empeera okuzimba omuziki togenda kufuna mpeera ababbi abatemu abasezi abalyanke bonna basalira muzikiti ogwo mugenda kuzimba kyaki ababbi abatemu abalyake abasezi bonna abatemu basabira mu kyaki gy'ozimbye naye ate bw'oyamba omuntu oyo ali mu kizibu wallahi ali mu bw'okuggyako nga tokkiriza mu Kuruhani tokkiriza mu Bayibuli tokkiriza mu byogerwa nti ffenna twatonda mu kifaananyi kya Katonda yambanga ekifaananyi kya Katonda ky'osanze nga kiri mu buzibu nkiddamu yambanga ekifaananyi kya Katonda ky'osanze nga kiri mu buzibu buli muntu alina obuzibu bw'asanga nga yeetaaga obuyambi ssente si kikulu kubanga ssente ennyukuta ezeeyongerako buli kaseera ezitakoma azirina azinoonya nga atazifunangako n'atazifunangako naye azinoonya ate teri kintu kyalubeerera buli kintu ky'okozesa mu bulamu okikozesaako kaseera ako mpa we kaaga bwe kituuka nga kirina okuvaako ne kigenda toyina kintu kya bwannannyini kyalubeerera n'omukka gwossa gulina ekiseera Katonda nagukuggyako n'ozikira n'ofa ye tayimu entuufu Katonda gye yakuteerawo n'emmere gyola mu lubuto era otuuka n'emala Katonda n'agiteeka ebyenda ne bigikuba n'emala neefuuka obukyafu n'evaamu ye tayimu weyina okukoma ompulira bulungi nnyo buli kintu kyonna ky'oyina kirina tayimu ey'okuvaako tokaka bw'oba girlfriend waako kyaye eyebadde tayimu entuufu wayina okuviirako tosika ojja kufuna obuzibu bw'aba wakubeera naawe ajja kubeera naawe bakugobye ku mulimu yeeyo tayimu obadde entuufu bakugobedde tokaka buli kintu kirina ensonga lwaki kibeerawo kyonna ekikubeerako mu bulamu wo Katonda akikuwandiikako nti kino kijja kubeerawo ku ssaawa bwe ziti ku lunaku bwe ruti tekijja kusukka buli alina okukkiriza nti Katonda gyali kimanyi buli ekikutuukako mu bulamu bwo Katonda yakikuwandiikako kakkana bukkakkanyi okkirize omanye ekintu ekyo ogenda kivaamu otya ye solution era tokondeemenga Katonda
kumubuuza lwaki Katonda lwaki nze no kyalina okutuukako ng'oyagala okutegeera kyalina okutuukako eri abafiira mu mbuto z'abanyaabwe eri abafiira ku lunaku lwe bamuzadde tufiira mu mitendera okusinziira Katonda bwe yakiteekawo nti olina kufiira wano okukola buli kimu abantu bangi nnyo bafunye ebizibu mu ngeri yonna gye bayisemu okufuna ebizibu n'atula n'ekkakkanya n'ayita mu bizibu kyova ne Bibuli ekugamba nti bw'osanga ng'abantu bano ababiri okuli omwavu neyali omugagga nga yavuwala kwatanga ssente oziwa omuntu eyaliko omugagga kuba kijja mwangwira okuddamu okuzaaza ssente ezo dani oziwa omuntu ono atabangako omugagga kuba tajja kumanya bwakozesa ssente ezo teweevumanga nsi kubanga ensi Katonda yakikuweesa ddembe weevumanga mutwe gwo munafu abantu basinga obungi mulina emitwe naye emitwe gye gibasibye mu bwavu emitwe gye gibasibye mu masabo emitwe gye gibasibye mu busiru kubanga tosobola gwebuuzaako buli kimu okirowooza omaze okukikola nga kimaze okutuukawo nesooka ng'otuuze wansi omutwe gwo gw'oyita engalabi weebuuze kino ngenda kikola kigenda kuvaamu ki buli kintu kyokola kirina ekikivaamu ku nkomerero yaakyo sigenda kusukkako wano vidiyo eyinza okwononeka mukama bankwina takumira mpeera tusinkana olunaku lwonna vidiyo ewedde mweraba